kulwana entalo ze yali alwana waliwo engeri gye yali abibaza. Actually mukulu Museveni yagezaako ayingizeemu ne Kereziya. Ndowooza wakyulira engeri gye yali ayogera ku omugenzi Cardinal Nsubuga, omugenzi Cardinal Nsubuga. Yes. Now bw'otunulira politics za Kizza Besigye zizimbiddwa ku Lukwago areas ate ne zizimbibwa ku Ssemujunganda. Naye NRA yabaza Busiraamu, yabaza muzigiti. Now so question eri nti Museveni ali accurate bw'aba atunuulira politics eza insurgency ku muzigiti kye tulina okutunuulira. Of course guno omuzigiti nawo guvuddemu politics, guvuddemu road mayor mulaba, guvuddemu awalo constituencies wano nga olina okubaza omuzigiti nga tonaba kuziwangula. Kati mukulu Museveni ndowooza bw'aba abitunuulira either ebirimu obuyeekera oba ebinaavaamu obuyeekera. But ekikoma ku ekyo bwe baali balumba Rwanda, mukulu w'olutabaguzi batta Archbishop Kereziya. Bwe baali bayingira mu Congo Zaire, lutalo lw'Abanyamulenge olwo, gwe baasooka okutta was Archbishop w'Abakristo mu Kivu. So tekibadde ku Busiraamu bwokka, tukitwale nti mukulu Museveni abaza ddiini, bw'abanga takufunidde ku ddiini akufulira ku mawanga. Webale nnyo. Ebirowoozo by'owulira mu pulogulaamu eno by'abantu kuba abagenyi nga bwe mbakuleeta si byange terefayini abagidukanye b'Obwakabaka naye yiga manya sanyuka alaba. Njagala kwebaza Honorable Romshana, Honorable Chiwanda Webale nnyo, Honorable Christine Kaya, Minister